Jagala kusaba Calvin Kayanja. Nga wongambye Mukunja oli musajja ategeera naye obadde tonneezuula. Calvin Kayanja naawe nkulabye oli muntu ategeera naye tonneezuula. Nkusaba olekere okukuba Bobi Wine. Nkusaba weezuule. Kati nze nkikusabye. Olw'ensonga byakoze. Naawe yadde olina byokoze naye tonnatuuka ku byakoze. Bw'aba alina by'atannakola. Gwe emyaka gyo oyinza oba osinga Bobi Wine ekitono nnyo oyinza oba omusinga emyaka nga 2. Export TV to the world. Okubaako kya contributing bwe kiba kiganye. Era manager Roger Sebo yatuwa emitwalo 3 aga Uganda. Banange manager Roger n'omuyimbi Spice Diana mwebale mutandekereranga bangi tubayirawo omubiri naye ogwa mu buzibu baba tebaagala bimanya. Mwebale kunjagala mu ssanyu ate ne wemba mu bizibu ne mubaawo. Waliwo omusajja ku TikTok oko bamuyita Triple X. Triple X yatuwa emitwalo 3 aga Uganda Sebo. Banange Triple X aga Katonda muggulu n'okumanya sikumanyi. Naye ate n'oyamba omuntu gwe wasanga ku nsi. Muganda wange mundaze munkubye challenge ntegedde ndi wa mugaso sigenda kuddamu kwekolakola bintu bitasaana. Waliwo omusajja omulala Sebo bamuyita Engalabi naye TikTok yatuwa emitwalo 24 mu 13 mu 10. Banange Mr. Engalabi naye TikTok kati olina emikwano. Mr. Ngalabi lwakuba nange badde bantuumye Engalabi. Fembi tulina emitwe Engalabi naye weebale nnyo Ngalabi okuyamba Ngalabi ginne Ngalabi munno Mukama akuddizeewo weewajje. Waliwo omukulu gwe bayita Henry Mayanja yatuwa emitwalo 5. Henry Mayanja yatuwa emitwalo 5. Twali ku live ya Kabaata sente zino kwe twazisondera najja nemba nnyonnyola embeera gy'oyitamu n'abakusibye engeri gye baagala okukuba. Henry Mayanja yatuwa emitwalo 5. Mr. Henry Mayanja Mukama akwongera okugabirira neyanziza nasiima nnyo taata. Waliwo n'omulala bamuyita Blessed Baby wa Mami yatuwa emitwalo 5. Bannange Blessed ba TikToker. Mwena ba TikTok baganda bange bakadaama n'abali e Uganda nsaba Mukama abongereko mugagawalira. Kati bano kambagatte wamu. Waliwo Western Media yatuwa emitwalo 3. Kafero James yatuwa emitwalo 2. Joan Taylor yatuwa emitwalo 2. Nakibuule Farida yatuwa omutwalo 10,000. Nagawa Christine yatuwa omutwalo 10,000. Mutesi Shadia yatuwa omutwalo 10,000. I Hate Fools yatuwa omutwalo 10,000 naye. Waliwo n'omukulu omulala bamuyita Steve Charles naye TikTok yatuwa emitwalo 10. Waliwo Nakimuli Face yatuwa omutwalo 1. Nakakande Winnie yatuwa omutwalo 1. Namutebi Imelda yatuwa 15,000. Waliwo n'ezajja nga tekuli linnya zaali za MTN yatuwa 15,000. Omukulu president w'aba TikTok Frank Abao yatuwa emitwalo 2. Okitegedde Sebo? So omugatta awamu Sebo Mukunja. Bannayuganda ng'oli mukomera bakusondera miliyoni 3 mu emitwalo 8 mu 8 mu 7 mu 5. Okitegedde bulungi? Baganda bange nategedde kati era okunsibanga omwami waliwo omwami abeera ebweru bamuyita sino agataliiko nfuufu seno Mizaya agambye Mukunja nasanyuse nnyo nga bakusibye osobole okutegeera kiki oli mu ggwanga olekere okwekolakola obusolosolo. Taata nategedde kubanga sente zino ebyaddala abamu bazibasondera bamaze kufa nga takyalinayo kyansi eyeebaza abazisonze naye nze mwandaze nti nga nkyali mulamu nkyali wa mugaso eri eggwanga. Bannange njagala okubasuubiza njagala okubeebaza mwenna oba oliawo waliwo n'abatasobodde kutusondera akasente akaweereddwa oyo eyatusiba kubanga akasente nga we mwakasonze eyatusiba yakatwala. Era njagala mutegeere kino sente zino mwazisonda tugende mu kooti tweyimirira abantu bano era tulwanire eyo tusasule balooya ab'amaanyi okulaba nti omukyalo ono tatubba. Abantu bano badduka nga tumaze okusonda akasente kano era nga tugenda mu kooti ne badduka ku poliisi ne beegayirira
omukyala ne yeegayirira nti sente ze mugenda okuwa balooya nange ono namusibye kumunya kumubba era banyabo ne bassebo sente zino tezagenda mu kooti naye ekitundu ekisinga obunene ku zo twakikwata ne tukiwe yali asibye Mukunja era takyegaana. Twamuwa sente meka ssebo? miliyoni 3. Emiliyoni 3 balansi asigadde emitwalo 8 twalina balooya nga ne bwe mumanya ebintu ebirala byonna. Naye saagala kuva okwo njagala okubeebaza ennyo bannanga abantu buli eyakwata kyalina mwebale nnyo omutima gwe mwandaga nabannyonnyola Mukunja bye yakolera Shiba n'obumu n'amaanyi n'omutima omulungi gwe yalaga bannayuganda. Shiba okuva lwe yamuta teri abeera naye nga wadde bangi abaali bamuvuma n'okumusudiya nti amufunamu naye mwamuleka ku street. So omuntu nga Mukunja bwe tuba tetusobola kumulwanirira nga bannayuganda kibeera kikolwa kya butasiima. Mukunja njagala kukakasa nti abannayuganda bakwagala kyekisookera ddala wadde abamu tebajja ku poliisi naye be baali basinga okulwana. Eriyo abajja ku poliisi okunona ebifaananyi nga teyasonda wadde 10,000. Eriyo n'abakulinda ng'omazeeyo ennaku 3 ne bagaa kati bagenda kumuta leero katweyiwe kuki poliisi nabo nabo bamanye tutegedde. Sente zino nze yawumamu omutwe okuzisonda era abampa platform ye mwami Kabaata yekka. Kabaata naye mwebaze nnyo kumpi ekiro kiramba nga tuli okwo tunnyonnyola abantu nabateekamu magezi nti baasibye omuntu waffe ow'omugaso. Kabaata yajja ne ku poliisi omu gwe baali bateeka munda mbu twali naye nga mbutukuba omuntu Kabaata nadduka kituufu n'amaze saaliko magezi kulaba musibe. Era looya wange gwe nasooka okusindika yaŋŋamba alo kiri wano ku poliisi Kikambwe tumya balooya okuva emitala w'amayanja. So ne tukwatagana ne munnange omulala bamuyita Makko. Akasajja ka Makko ako kayiriddeyo bannayuganda bangi omubiri. Nze ŋŋenda nnyo ku makooti eyo nga basibe ba TikTok nga tekabamanyi na bamanya naye nga gyekali. Era n'okufuna balooya abo Makko ye yasooka okunkubira essimu. Nalindi awo Makko n'ankubira. Nangamba ne Kayanja tujje tutya Mukunja mu kkomera. Nkimanyi wasindiseeyo looya naye bayinza okumuzannya omuzannyo ne tuyinza okugezaako wano ne wano. Nampa amaanyi ne nkubira mukwano gwange maama Fiina ne mugamba nti munnange twafunye ekizibu muzamunda Muganja ne ame kati twafunye ekizibu Muganja ne ame empologoma bagikutte nenga baleeta emmondo nnyingi abapoliisi emmondo 8 ebicupa bya tiyagasi emmotoka 4 nga balinga abanona oba baali bamanyi banona Calvin Kayanja. So naye ekikulu kya byonna kasita wavuddeyo ffe tukusaba ogende mu maaso n'omutima omulungi. Nze wadde nali nkunyenyaamu ku bya Shiba ne siyinza butappreciatinga. Nawe wali onyenyanga naawe oyagala kulya nga nti okimanyi bulungi naye nze siyinza butappreciatinga nti nze bwe nali ngenda ebweru nga njagala okuyiiya obulamu bwange ne famire yange yennyini yagaana okontributinga naye nga ngenda kukyusa bulamu. Naye gwe olaba wajja omuntu ku street n'omulinyisa ebbaati ku firi obukyaji ekyo nkuwa credit. Abantu bonna abaali balwanyeeko n'obulamu bw'okugenda ebweru naddala mu mirimu gye bateekamu essente nga weetaaga eya tiketi ne visa n'abafamire tebakontributinga naye ng'ate ogenda kukyusa bulamu bwabwe. Gwe bw'ojja omuntu ku street n'omulinyisa ebbaati ekyo kyamaanyi Mukunja. Nze njagala kukubuulira tetukkiririza mu kibiina kyekimu era sigambangako nti wagira kino naye aya appreciate era nkwetaaga Mukunja obeerewo. Okitegedde? Bane nasanyuse nnyo Calvin Kayanja ebbanga limaze nga mulaba era Mukama ansonyiwe. Kubanga nze badde nadabanga Calvin Kayanja ku social media nga ndaba omusajja nga manyi ategeera naye nga simanyi nti ate ategeeramu ak'ensuso. Ategeera nnyo kubanga ebiseera ebisinga buli wobanga oli mu kkomera oba mu kizibu ekinene omuntu wajja okuyamba nga alina enzikiriza y'ebyobufuzi. Oluusi bakuteekako akokwakulizo tukuyamba naye bw'omala okufuluma bw'otadda ku sayidi eno. Naye neebaza nnyo nti omusajja yanjiriddewo omubiri for free. Ate omubiri ogw'obutanoonya bifaananyi emirundi gyonna gye najja ku kkomera nawalabako nga nkukuba ekifaananyi. Naye kati njagala kusaba Calvin Kayanja ne bwe kiba kinneetaagisa kufukamira yadde wannyambye
era kyo naye jeno tasobola kufuga amagye gonna gali wano amagye gange wegali njagala kusaba Calvin Kayanja nga wongambye Mukunja oli musajja ategeera naye obadde tonneezuula Calvin Kayanja naawe nkulabye oli muntu ategeera naye tonneezuula nkusaba olekere okukuba Bobi Wine nkusaba wezuule kati nze nkikusabye olw'ensonga byakoze naawe yadde olina byokoze naye tonnatuuka ku byakoze bw'aba alina byatannakola gwe emyaka gyo oyinza oba osinga Bobi Wine ekitono nnyo oyinza oba omusinga emyaka nga 2 kitegeeza oba mukulu we muyite oba funa abakulu abalala mutuule omuwandiikire omugambe principal his excellence w'eggwanga lino his excellence ayiriddewo abannayuganda omubiri okoze kuba alina newe yadde omukuba asobola oba alina ebibi byakoze naye ate tekijjawo nti alina n'ebirungi kati sinzira ku birungi byakoze omugambe waliwo kino ekitateredde terezaamu wano na wano na wano era naye muntu ajja kuwuliriza naye buli wenjijja ku TikTok nenjijja ku social media nenkulaba n'okola vidiyo ate wayiga n'otega omutwe mukale n'ogamba kakati olina amannya ag'omuyita nempiranga era yensonga lwaki we wajja ku poliisi nasooka nenkutunuulira bwenti neŋŋamba n'ettaano ono naye neŋŋamba engeri kendi mu miwunyo bantwala luzira kubanga jukira baali bantaddeko essanga ekkakali omusibe eyatusiba yagenda n'ategeeza mbu abavubuka 14 beegatta ne bankuba nga bwe bansamba olubuto ne luvaamu kati mu mateeka okwo kuba kutta muntu era twali tusobola okgenda eruzira ne tutadda kati nga buli muntu mwetaaga ebisigadde tubigonjole nga tuli bweru naye nze nkusabye nga nze teri yali ansabye kintu ekyo bwasoose mu comment section batera okusaba yadde bakusaba bakuvuma era okuva olwaleero nga n'amagye gaffe wegali poliisi kosi kyamuzzaako ngala muwage anti abakyogedde saagala obyeyama olw'okuba otidde amagye gange okuwamba tetusobola mutwala kuganda ate tugende twawukane ngende olaba ate ngaozzeemu ekyebyekyerya pulinsiko sikyamuzzaako ngalo nze kyenjagala okusaba enkolagana kyekisinga obukulu enkolagana kikulu waaba alina ekitateredde muwabula ogambe nti tusaba kano okatereezeemu era naye ajja kuwuliriza akatereeze otherwise naye akwasaganya bingi alina waliwo abamulwanyisa bangi abatalina nsonga waliwo n'abamulwanyisa nga basasuddwa nga naye wewalabye nti omuntu yatuteekako omusango yesi twakola omusango naye ate mu musango gwe gumu n'ayongerako ebirala omuntu n'agamba kapeti yange bagirinnyako eyozebwa emitwalo 65 eririddawo ekapeti eyozebwa omuntu n'agamba basuula ebizigo byange ebikebe 2 byakakadde kamu emitwalo 6 kati kitegeeza omuntu n'agamba babba akasawo kange nga kalimu wifi ne kashi miliyoni emu emitwalo 3 naye nga naye wootunula era n'abapoliisi we nasinzidde obbeebaza nti abapoliisi abakulu abatuula ku poliisi y'e Nateete basose ne beeyambulako ekitiibwa ng'abasirikale naye ne bafuuka bapeerenti abazadde ne batunulamu ne bagamba naye ddala abavubuka 14 nga bakuba omuntu omu abamu bamutugabala bamusamba olubuto taliiko yadde olubale n'avaamu olubuto taliiko yadde nti yeesisemu ng'abantu abajjamu embuto bannange kisoboka nabo ne batunula so ebintu byensiga tukizeeko ki omanyamu ekyo ekirala kye nayewunyisiza mu kino omukyalo oyo abadde atugamba nga munaku mu nsondere nina obuzibu ne bwe yakkute yagambye alina baalooya 3 abadde yeetaaga obuyambi bamusondereza enju bamusondereza irabirira abaana naye bwe yakkute n'akuteekayo n'agamba kati alina baalooya 3 omuntu alina baalooya 3 tolina kyolya tosanasa nnyumba nze kyenjagala okusaba bino byonna era njagala okumusaba nti kuba bwe twali twakavaayo era yakolerawo vidiyo n'agamba kati gwe Mukunja ngenda kugaggawalamu nze mbadde nsaba mwannyinaffe nsonyiira ddala ate ku mutima kubanga entalo tezirina kye zigenda tuyamba erinnya lyo nze batuganye okuddamu olyogerako naye weetegedde nze nkusaba mwannyinaze nkusaba kubanga
kyava mu bwanyinaze nti waliwo ensonga ezatabuka ebyatutabukako kale mbasa asobola kwongera gira mugattamu nsonyiwa tukireke tubimale tetuyomba toyomba tukakane bwaba teyagenda wanakawomera abavubuka abalungi abansinga bangi ate ekirungi yabadde ku poliisi yagambye nze nsobola okwagala ekyo ekitategeera nina abasajja abategeera kati mbadde nsaba beera n'abasajja abo mu mirembe nange nkwasaganye owange atategeera era nabadde ngattagattamu Calvin Kayanja kubajjukira abakulu ba poliisi batugambye tetuddamu kumwogerako era tetujja kumuwabudde tetulivenjinga tetumukubako kati nabadde njagala engeri ye ebbanga lyonna kuba zino entalo zonna ziva ku King Shiba kubajjukira King Shiba wali ng'akyali eyo okukuba eyo abantu abo tebamwogerangako era oyo yennyini omuntu wange eyantadde mu nkomyo kubanga mukimanyi bulungi yajjako newange ng'akaaba nemuyirawo omubiri akaseera ako nali naakafuna King Shiba nemugamba omuwala ono nyambaako mulina platform zi TikTok ez'amaanyi mumuteekeyooko ensemu emuwe ku attention ajja fuuka ensonga ye mwennyini yaŋŋamba abalalu tebaba ku platform zaffe kati omulalu amaze okufuuka ensonga ate bonna bavuddeyo beeripye ku mulalu mukunja ofunira ku mulalu omulalu yafuuka bizinensi kakati wobanga gwolumwa nga bagize ku bizinensi yo n'ogamba bayiye ebizigo gwe lwaki ate tolumirirwa gyoyita bizinensi y'omulala n'olwensonga eyo omulalu ono nabadde ndowooza kuba we yalinnya ennyonyi bangi abaalumwa kituufu mwe muva emisango gino mwe muva ebizibu bino byonna nze njijukira omuntu oyo nga yeetega n'ennyimba ayagala yabazi yabeera mu vidiyo ng'oli yayimbye ate aha kati gwe wamujjukira nze njijukira amaka ayagala okugatwala ne ku kisaawe ayagala yabaagenda kubanga ate visa eri mannya ga muntu mulala baalinamu essuubi nti King Shiba ku kisaawe bagenda mugaano fuluma kati mbu we bamugaano ono yabaatuulawo tuyimbe naye kata kati byonna mukama naggula enzigi kuba bagamba wali wotuuka olina wosayininga olina wossa ekinkumu olina we bakubuuza ebibuuzo ne bagaa kati ate obaayo bwomu ne bagaa kino ekira bwe bayita omulalu era bajja bimubuuza nga tabimanyi bamugambe ddayo e Uganda ddayo ku kasasiro omulalu yayanukula ebibuuzo gwe bayita omulalu yeewandiikira siginicha sebo ng'ali kaali wali ku kisaawe anti baŋŋamba gwe dda wali ebibyo bimaze omulalu ne bamugamba putting the sample nga bamugamba teekamu ekinkumu nagenda olaba omulalu yasooka teekayo ngalo zonna yazikubako kuli pepya ne bamugamba no you are for the putting the sample wanu genda olaba omulalu akyuka watunula n'antunula ne musongera ne mulaga nga naye ennyonyi agyetaaga nagenda olaba ate mufo kiteekayo ekinkumu ate akiraga mukulu nti negamba omulalu naye gwe bayita omulalu yeerwanako mpaka ng'atudde mu nnyonyi era we yatula ne mugamba sirika mukama akole ekyamagero twagenda olaba ennyonyi ate etambule kuba ffe twe tumanyi we gyetuulamu esituka busitusibweti negenda mu bbanga twagenda olaba ate eyita ku ttaka esooka eddanga eri nga tulaba ekomawo makindi ne tugamba bantu bagatukomyawo twagenda olaba esituka lumu n'olwensonga eyo omulalu gwe bayita omulalu bamunyooma kati tubadde tusaba ayongere akoleyo ekirala ekyamaanyi ekyalema abatali balalu kyongere okulumya abantu emitwe kuba ffe tetugenda kuddamu kwogera ku linnya lya mukulu nkimanyi kimuduguda kaakati Calvin Kayanja mbadde nsaba mu twewowaze obw'ekitalo tekyali mu nteekateeka zange naye omulalu ono lwaki tetumukuba ekiddaala omulalu we bayita omulalu asambemu ku gawuni kati kalikubuulire bw'oba oleese ekirowoozo bwekityo nga wajja omulalu ku street n'ayogerwako ayingidde studio asisinkanye baserebu alinnya ennyonyi agenze emitala w'amayanja kati bw'oba oyogedde kyokkuba omulalu embaga okulumya abalala abaakusiba obusibi ng'ofulumizza oluyimba omututteko ebweru olwaleero bagenda kweteekamu emiguwa
Yama. Era sebo muganda wange. Ninayo mikwano gyange aba Staff Favor Uganda Limited. Bano batwala abantu bwe. Ngenda kubagamba nti Mukunja ayina embaga ne King Shiba. Era bana abakulu sebo mbeya middoku akakadde kamu ku mbaga yo. Ganjani amen. Hadi kati tugenda nabikanga tulabisiza ddala. Era sebo oluyingira office ekyabwe pa ngenda kuwa date bwoba meetinga bakutandikire ku mukolo gwo. Oyo. Kulabisa. Kulabisa kwennyini ebyaddala. Kakati kyolino mmanya Calvin Kayanja. Yes sebo. Nange mbadde musajja omwavumu. Naye ayeewaayo. Taata wange mukyalo. We yawulidde ku nteekateeka zino. Naŋŋamba osobola oyitako mu kyalo kuba namugenja nno nayo nte yange. Naŋŋamba ajja kungatirako n'ebirala ebinono omwana tutuukeko mu bakadde be. So n'olw'ensonga eyo Calvin Kayanja wabaga ekampuni bagiyita batya? Staff Favor Uganda Limited. Staff Favor Uganda Limited. Abo waliwo omuwala sister wange bamuyita Kevin. Kati bulijjo simendi ate yo kampuni naawe obamanyi. Oyo sister wange kampuni 3 zamubba n'abivaako. Ne bamutwala ebweru ali bweru nakati wenjogerera bino era agenda kalaba. Nenze bulijjo kuba yampito waliwo gwe bayita next thing of king. Nengenda n'ebimu ku bipapula mbiri neeyo waka naye nga ate simanyi nti gwe ogimanyi. Nze ngimanyi era bimanyi wano we batwala abantu ebweru bannakinku. Mukama Katonda. Ngenda kugendayo ebisigadde byonna tubigatte Calvin Kayanja neyanzeege. Kale. Webale okunjirawo omubiri. N'abannayuganda mwenna. Emikolo gitandike bannange. Aya bas. Twambale eggawuni tusambe eggawuni naye olunaku lugenda lutya nga akakana kambadde eggawuni bannange. Ojjukira we kanyuma nga kagenda olinnyo ennyonyi. Kati eggawuni eno mbadde njagala Calvin Kayanja batufunire eggawuni. Olaba wano ng'ekibuye. Kuba mbadde mbala nti bw'aba nga King Shiba ayimiridde ekibuye wano okulawunda about. Nga gawuni mpanvu eri ku ssaawa ya Queen ng'erina abajja bagisitudde bwe bati empere flower metro flower gaba nga bagisitudde nga nnene kati omukulu ajja beeri ng'ali ku live buli kimu akiraba agenda kweteekamu omuguwa kati awo kyemanyi kyagenda okukola otulumya ajja funayo omulenzi amugambe kankuteekemu ssente nange onkuba embaga zo zayina. mwebale amagye gonna gave wano ku papaazi nga galidde era ganywedde. Export TV to the world.